corruption teri kintu kitta government nga corruption and exposure and exposure abaganda bagati if you see an exposure must be followed up by punishment. If you are not going to punish people, don't expose it. Mugamba abamuli mudamu tuwandikako. These scandals demoralize the population. Binyiza abantu. Nti omusajja naddi amabati n'agatakako kikomera ky'embizi. Akabantu. What type of person is this? What type of arrogance is this? You are planning. Oli yagateeka ku nte. In fact mwalisanyuse nnyo. Abanyankole baga nti empisi yeewanyu nekulya nekulondalonda. Bwe munafu muwoze bwe muzanyisa muyinza fabaganda tuga nti obuuka omusulo n'olinya muki mazi. This is a chance. Miss it empisi yeewanyu. Naye obujuzi obuliwo ono yakubiddwa tayinza kujjayo omutwe ate mukozesa kyadda mabega mukozesa kyadda mabega nze sikolanga ebintu byemmanyi mu nsi ne bwonza okusa ku makya politics. I know political science. Kale mzee tetugenda kusukkawo wano otugambye General Muhoozi kwali ku ballot paper 226 agenda kuwummula amaji. Anti bamuvuma joko mu movement jako muku hadinyi. N'ogamba nti bukyanga bajooga ku luno baakutte ku munyango. Yaleeta formula ey'okujooga abantu. Buli kwajooga akomawo. Museveni yajooga abantu. Ewali ssente n'ateekawo obuwe. Omuntu ali omu ayinoonye gavumenti. Omuntu ali ogwo. Nti jogo liryo lyatadde mu gavumenti. Yakulyekinze Muhoozi. Yakulyekinze ffe. Fena yatukulyekinze abaliradde. Era I'm going to talk to those who have been humiliated. Wenuvuma igundi. Kale mzee. Nti naffe Katonda atuyambe tufunyeyo omusinguzi. Omusinguzi. Omukazi tabonabona mali abiri. That's a Muganda. A Muganda woman cannot be abused, cannot suffer abuses in 2 marriages. What I did not get from Museveni, and people asking me, kakati what advisor which I've created a contradiction. Kato obwa advisor nabusigalako. I prefer being a shareholder in a bigger company with a future than being a manager in a smaller company which is not profitable. Kamza obwa advisor obuleseewo. Batwale buli muki. Obwa advisor obusuddewo. Bwe bibanga ebibiri bikonflicting ngande kawushini. Bwe bagamba nti tosobola kubeera mwogezi wa General Muhoozi ate eno obeera advisor mu gavumenti ekya advisor kyo kirese. What do I get? Kale tetujja kusooka your future. Everybody think about your future. Ne munyonyi bakuga nti think about yourself first. Ng'ennyonyi egenda ggwa. But if the people are fighting Muhoozi take power, it succeed Museveni. It means prolonging my present predicament. Nti no Canada yampa sente ne bazireme. Naye singa b'okuba abo basucceedinga President Museveni. Are you going to exile? Oyina kudduka mu ekizayiro. Yes. Muzeeyi. Omukoko akwata ku buyinza wano. Are you going to exile? Ojja kuyita Nairobi emisinde. Kongera njavu wale ndifande muavu. Well, reach mirundi zen. I have to be a mupaka, so I cannot be a mupaka. Let me make a gamble somewhere else. Ko gambolinge. Gambolinge. Nenga tozze mu bino. Naye ng'omuko muzeeyi kyo naawe okikiza omukoko akwata obuyinza n'aba president. Emisinde gy'oyinza okutwala wano. Yagamba nti bwe nkwata obuyinza omusajja oyo musala. Besite naye yagamba nti wakwata obuyinza asooka kukutta. Kati omuko ne gwe nkoledde Museveni talina kyampadde. Omukolu aboogo n'amala abeera president wa Uganda. 1.7 byekola ki? Emisinde egiribeera wano nga muzeeyi yodduka. Yes. Kakati anybody ajja atali ye muwagira. Tetujja kusooka wano mbadde balayi balungi. Naye nga congratulations. Ngenda okukola olukola. Abaganda baga nti akola ng'ezika epangisa. Ngenda okukola olukola. Numye gye nava. Nina okulumya gye nava. Omulimu ogenda kukola oteekamu n'akajanja. Sukuti. Akajanja kitono naye akajanja akayitidde Abaganda tukayita sukuti. Sukuti. Ogenda kubeeramu ne sukuti. Sukuti. Ogenda kukola olukola. Tulina okuyitawo. Kikwete yaga nti oba golo tugiteebya mukono oba kugulu oba ki naye yino naye obubi buyitiridde. Jana alina okuba president. Bazanyira ku mupiira ekyo tebakikulimba. Muzeeyi. Ne mugamba nti mugenze Misiri.
ye home ground. What do you share with Egypt? Linda komeze. Nga mulindo baba gambye ekintu kimuntu ekisabu kya mulindo kikola. Naye mukola oluguudo bayalukole ne mugana. General Muhoozi alina okuba president. Oba muteebya mukono, oba muteebya ngalo, gole ino kunwa. Wamanyi takeera. Mukozi abantu bamwagala nnyo. Ono yadduse. Njidduse. Lave y'okuvuganya njitya. Leka kanjidduke. Lave y'okuvuganya njitya. Tetujja kusooka wano.